Nchiddamu ennaku ze ez'okubonaabona n'okwetika emigugu ziweddeko. Omuntu ayagala Katonda ennaku tesobola kubanga yeneesemba mu bulamu bwe. Osobola okuba n'ennaku naye bw'oba oyagala Katonda era ng'omulemeddeko, akaseera katuuka n'owa ku bujulizi. Gweremera ku Katonda, ebibuuzo bye bakubuuza Mukama yalina ansa. Lemera ku Katonda. Zakariya yalemera kuweereza Mukama ne mukazi we Elizabeth. Lwali lumu mu Zakariya essuula emu, malayika n'ajja ne yeesimba mu maaso ga Zakariya. Luka essuula emu. Mbadde ngambye eki? Mbadde ngambye Zakariya? Zakariya muntu. Waliwo n'ekitabo kye beta Zekalaya. Zakariya ne kati ndi ku Zakariya kabona. Luka essuula emu. Malayika n'ayimirira mu maaso ge n'amugamba nti nze Gaburiyeri, essaala gye wasaba ne mukazi wo eddiddwamu. Mukazi we agenda kubeera olubuto, agenda kuzaala omwana wa bulenzi. Omwana oyo aliba mukulu, talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza kyonna, kubanga alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ng'akyali mu lubuto. Abamu beebuuza lwaki tetunywa mwenge abulukuli. Oli n'akumatiza n'akusendasenda naga no. Read the Bible. You see, here is wine. Wine alina content ya alcohol. Yes. Bw'aba alina content ya alcohol, simunywa. Kubanga ajjudde Omwoyo takolagana na mwenge. Kiwandiike. Some of you have so many questions to your colleagues, to your friends, to your family members. Bakubuuza gwe nga tonywedde kano kawala gito manyanga ka wine gwe tokamanyi nti no ne mu Bible ne Yesu yakola omwenge ekaana. N'omubuuza nti baagujja mu chupa gy'oli mu kufukumula. Guli baagujja mu pipa. Era baasomba mazzi nga buli muntu alaba. Amazzi ne bagayiwa mu pipa. Pipa bwe zaamala okujjula, Yesu n'agamba kati musene nga bwe mugabula. Kati abaanywangako be baaga nti wayini omuka naye nga bataddemu mazzi. Nze nange ogwo ngwetegekedde. Kasite pipa ebeera nkalu n'osena wali amazzi, n'ogayiwamu epipa nejjula, ne gufuuka wayini nja kunywa. Abantu beeyibaala nnyo mu butamanya. Yagukola ekaana, ogwo ogujja ekaana. Gwonyo ogujja ekaana oba bintu bipange. Now, okusinziira ku Luka essuula emu, abanajjula Omwoyo tibajjula mwenge. Bw'omala Makko ozaako Luka. Endagaano empya erimu ebitabo bina byokka eby'enjiri. Erimu Matayo, Makko, Luka, Yokaana. Luka essuula emu ntandise n'olw'ekkumi. Awo Zakariya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya. Ne malayika n'amugamba nti totya Zakariya, kubanga okwegayirira kwo okuwuliddwa. Yes, gwe nyiikira kwegayirira. Leka kwegayirira ate okirekawo kibeere kifulukwa. Tofuulanga ssaala yo kifulukwa. Ekiyumbayumba ekitawedde kyonna bakiyita kifulukwa. Weegayirirenga paka nga ojjuzza. Sabanga Mukama paka nga ojjuzza. Abooluganda abali mu njiri eno, mulekeraawo okwewananga nga bwe musabye. Nsabye, ne nsaba,
nensaba onatera okabanga mpa abaana ng'otunnyonnyola okusaba nensaba nensiiba nsiibye nnyo naye siwali kyejja kivaayo. waliwo omuntu azimba ennyumba ku makya olw'eggulu ne bagiyingira bw'oba ogisiba na bisanja. Waliwo omuntu azimba ennyumba ku makya wiiki emu ne bagiyingira basimba emiti ne basiba emmuli ne babaga ne baakadongo ne bakomerera kategula ka byayi. Akategula ak'ebyayi kanguwa tekali nga keekajjansi. N'olwekyo osobola okusiiba n'osaba ne weegayirira n'owaayo. Don't stop. It matters what is the size of your expectation. Osuubira ki? Uganda eri wano yeetegese twazima n'ekisaawe ekirala Hoima. Tugenda kuzima n'ekirala ne waliwo ennyonyi ze tutazimbidde bisaawe. Era tetuzisuubira kugwa wano. Kuba tetuna bisaawe byazo. Awo tetuyinza gamba mazima ddala ne tuzimba ebisaawe ne tuzima n'ekyokubiri naye mazima ddala ennyonyi eyo neetagwako mu Uganda. Ojja kuwulira nga baga nti eyo egwa South Africa, egwa ne mu Egypt, until when you are ready for it. Alinda ekinene tabanga alinda ekitono. Tokolimiranga kusaba kona kusiibako. Waliwo olunaku Katonda lwagenda okuwa eddoboozi nti leero lekeraawo kiwedde. Waliwo miracles and miracles. Kiwandiike. Waliwo miracles and miracles. Abakyala babiri, omu yalinda mwana bamuyise Elizabeth ali mu ndagaano mpya Luka Esulemu. Omulala yalina kikulukuto ali mu Makko Esula 5. Ow'ekikulukuto bwe yakoma bw'ati ku Yesu ne kikala. Instant miracle. Ow'ekikulukuto bwe yakoma bw'ati ku kyambalo kya Yesu kuba yajja yeeteesezza ti ne bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo nze nja kuwona. That is instant. The blood flow had to stop instantly because the nature of the need can be dealt with instantly. Nene wabawo ne Elizabeth bawe agenze kuweereza malayika najja n'amugamba nti mukazi we agenda kuba olubuto. Eyo si instant miracle gy'ojja okulaba. Eyo miracle egenda okutwala akaseera anti giwulire. Luka Esulemu 2:4. Awo ennaku ezo bwe zaayitawo mukazi we Elizabeth n'aba olubuto. Ne yeekweka emyezi 6 nedda. Ne yeekweka emyezi 5. Yeekweka. Nsaba Katonda akunkolere miracle bwetyo. N'ozimba enju n'osooka weekweka baleme okumanya nti gwe nnyini oba n'agamba wa ssente wazijjawa. N'okola edduuka ne weekweka. Bagamba edduuka lyagundi labeka lyagundi nga teryakwogerako n'ogwo mu kifaananyi toliimu kuba terikufaanana. Naye finally olimala n'ovaayo. Ne yeekwekera emyezi 5 ng'agamba atya. Soma Luka Esulemu 2:5. Ng'agamba nti bw'atyo bwankoze Mukama mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu. Bw'atyo bwankoze Mukama mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu. Kisoboka okubanga mukwano
eno ku chachi gyofuna ku mirembe tetukumanyi nnyo naye erudde yewamwe totambula abaali bakumanyi bwe bakulaba bakubamiranga bannange ng'oweddewo n'omuzabe nali nkyaliwo wampaaki kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba obitege obeera n'ennaku yo naye n'abantu ne bakisussa oba n'ennaku yo n'abantu ne bakisussa oli n'akusanga n'akungiriza ng'alinga akana akawalako ku Soroti TV aka area awareness tulina akanyomero ku Soroti TV mawulire ku ssaawa 3 area awareness akakyala akalimu akoogera kagamba gwe nnyabo tokiraba nti ogenda gwa mwalo ogwo ate kayina eggwiiso omuntu aba ali mu kusaliikiriza ku lutindo bw'ati abakulembeze b'ekitundu kino mwaddawa kyemugamba kino ekinnya bulijjo temukiraba naye omuntu asobola okugwako n'abanga akanyomero k'amawulire g'omunnyo ku 3 ku Soroti TV n'akungiriza n'olowooza nti oba agenda kugattako ki n'akugamba ng'okoze ate era bw'ogejjera bwe babeera gwe okyayita mu mulyango akati bw'okogga weeraliikirira abantu bw'ogejja n'otandika okwebonyaabonya nze mbalaba abeebonyaabonya bamanyi n'ogaana okulya ekyeggulo ne bw'oyose ennaku 3 era omala n'okirya Katonda bw'abanga akusaasidde mugambe nsaasirira ddala todda ku munaanansi ogubonyaabonya abantu munaanansi gwennyini gwe gubasumbuwa bw'okogga munaanansi gubatawaanya bw'ogejja munaanansi gubatawaanya si yakuwemerera endagala kendeerako wekendeezeeko bw'okogga bazibu bw'oba tonafumbirwa nti olemedde wano bw'ofumbirwa neeguna nga tozaala bo baliwo okulondoola kati waliwo abakulondoola n'otuuka okuba nti kati olinga musibe n'okaabirira Mukama ng'emirembe ogisanga ku kyaki wokka tokyasobola kugendako mu mbaga togenda mu kwanjula togendawo ebigambo byabwe nga byasukka kaakati Elizabeth mu kitabo kya Luka Essuula olunyolo lwa 25 n'aga nti bw'atyo bwankoze Mukama mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu waliwo abalala nga bw'onootambula mu kkubo bagenda kuddukira ddala kubanga bayogera bingi ne bwe naaba njogera n'omuntu omu ŋambye eki kiŋambira abantu 3 abakuliraanye nti waliwo abalala Katonda nga bw'akusaasidde mu nnaku zo zino nga bw'onootambula mu kkubo bagenda kuddukira ddala kubanga bayogera nnyo zikubire waggulu mu linnya erya Yesu waliwo atasobola kigumiikiriza nti oli lubuto waliwo atasobola kigumiikiriza nti oyambadde esuuti waliwo atasobola kigumiikiriza nti osibye akaviiri akulengerera eri neyeeyo kyakasiko kiŋambira abantu banankwegayiridde nyamba obanyenye bino biseera si byakusumagira munyenyeko muga nti bagenda kukulengerera eri beeyo kyakasiko mugambe bagenda kukulengerera eri beesonseeko akasiko kubanga bayogera nnyo abantu boogera n'atuuka n'okulayira abantu boogera n'okulayira ne balayira nti ndayira okufiira mu kitooke ekyakunyanga n'obukubakuba butonyereryo tewali ayinza mumuzaalamu ndayira okufiira mu kitooke ekyakunyanga n'obukubakuba butonyereryo tayinza kufumbirwa bwafumbirwanga neebuuka waliwo abantu aboogera ebigambo ng'abalogo n'ekululimi lwabwe ng'olulimi lwabwe lulinga amayembe aga nti bw'onoofuna ekintu bwekiti nja kwekuula olwoya mu kibatu
n'omubuguse nti obadde ki bano no babitegedde wadde bavadde wala oli n'agamba nti bw'olizimba ennyumba ajja kwekuula olwoya mu kibatu ne bw'oyogera otya Katonda bw'aba asazeewo okukola akola nga talina mugaana nga talina muyimiriza zikubire waggulu zinoge tova mu Katonda. Elizabeth ne Zakariya tebaava Katonda n'erwaliro mu n'aga nti nga bwe weewuunya ebikutawaanya bw'ogenda okwewuunya ebyamagero. Kiŋŋambira akuliraanye nti nga bwe weewuunya ebikutawaanya bw'ogenda okwewuunya ebyamagero, nga bwe weewuunya takisi bwekukubaggula bw'ogenda okwewuunya Range Rover yo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Nga bwe weewuunya ebifunfugu bwe bikugwira mu kazigo bw'otyo bw'ogenda okwewuunya ekisenge ky'obugazi bwakyo. Nga bwe weewuunya olugoye okuba nti olina lumu bw'ogenda okwewuunya ng'oyimiridde mu wardrobe yo. Ne bwe nnaabanga njogera n'omuntu omunze sijja kulekera awo. Katonda antumye okutegeeza nti ennaku z'emigugu ziweddeko. Ennaku z'emigugu ziweddeko. Zigweko. Ennaku zaggwako. Katonda bw'atandika okusimba amaaso g'ekisa naawe weewuunya. Elizabeth yeewuunya. Yaga nti bw'ati bwankoze Mukama. Mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu. Ogenda kufuluma ennyumba eyo olunaku lumu nga naawe otambula mu kibuga naye nga bw'osimba ekigere owulira nga ekigere kinywera ku ttaka. Ojja kusimba ekigere ng'owulira kinywera. Mubaamu lw'otambula naye ng'owulira embuyaga ekutwala. Mubaamu lw'otambula ng'ogamba obaani andabye leero. Mubaamu lw'otambula ng'ogamba obaani andabye agenda ate okubyogera. Mubaamu lw'otambula akagatoko ne kakutuka. N'oga nti wano awatalina mutunzi. N'okwata akagato n'oga nti kati bombi mbuggyemu oba nzigyemukamu. Okyali ku bigere ate ng'olaga wala. Olunaku lujja nti ati bwankoze Mukama. Mu nnaku ze yantunuliriramu. Eyo y'enjiri gye nnyina olwaleero atajagala kwatamu ebibyo ogende. Naye Katonda ŋŋamba nkugambe nti olunaku lujja, olunaku lwe lusembedde, olunaku lwe lutuuse, olunaku lwo Katonda lwakutunuulira n'amaaso ag'ekisa n'oga nti bw'ati bwankoze. Eriyo ennaku ez'emigugu ate omugugu ogusitula bw'omu. Akagato be kakutuka tekakutuka kugwe ne basisita bo, kakutuka kugwe wekka. Akateete bwe kayuli kati kayuli kakugwe ne basisita bo, kakutuka kugwe wekka. Akakooti be kasiwuuka tekasiwuuka kugwe ne baganda bo, kasiwuuka kugwe wekka. Oyinza okubeerawo ng'ekika kigamba oba mu baana bagundi oba gundi yabaaki. Mu baana bagundi oba gundi yabaaki. Mu bawala bagundi oba gundi yabaaki. Abantu bali beebuuza. Elizabeth atali mwenzi. Elizabeth yafumbirwa kabona. Elizabeth omuweereza wa Mukama. Lwaki tazaala? Abantu bonna kababuusebuuse Katonda gwe tobuusabuusanga Katonda. Sooka ozikube oluvannyuma okiwandiike. Abantu bonna kababuusebuuse Katonda gwe tobuusabuusanga Katonda. Basobola okubalira ne bagamba oyo yayingira ne bagundi kampuni nakati tafunanga promotioni. Boogera n'owulira ng'olina ensonyi mu bantu oluusi kampuni n'ekola olukuŋŋaana
n'ofuna kye weekwasa n'otajja mu kampuni kubanga mu lukuŋŋaana lw'abangi wagenda kuba baboogera nti abo balinga bisiimuula mu kampuni be baasookamu naye baliwo baasangibwa. It is possible to be employed somewhere and you become like a rag. Buli ajja gw'omutendeka ne bamuwa promotion. Buli ajja gw'omutendeka ne bamuwa promotion. Buli ayingirawo afuuka mukamaawo within no time. Ennaku embi tebazaazika. Tolina gweyazika akutambuliremu olunaku olubi. Ennaku embi tebazaazika. Ozibeeramu wekka. Maama n'akuyitanga naye akuvunaana. Taata n'akuyitanga naye akuvunaana. Ennaku ezo nnyina gwe nali njogera naye. Baamuyita agende bakole ku by'obulogo. N'abagamba nalokoka ne bamugamba naffe tuli balokole. Abantu bali mu duniya muno balimba. Ne bamugamba naffe tuli balokole kino kye tugenda okukola muzimu gwa taata gwe gwatuloosezza. Omuzimu gwa taata gwatuloosezza nti togenda kufuna ssente. Ne bw'onookola ki? Namugambye nti bakubire essimu obagambe obanga obulokole bwabwe bwo bugenda mu malogo. Bagende ate bafune nnyingi ne tebakuwanga wadde 10 mu bulamu obwo. Bakuleke. Kati yabakubidde over the weekend n'abagamba. Naye n'aboogera batyo bonna tekuliiko ayina mulimu. Kati ono kye bava bamusendasenda nti omuzimu gwa taata gwagambye ate y'ayina omulimu. Era baagala kuddira akasente kaakatono ok'omu musaala gwafuna ke kaba ka facilitating obulogo. Mbu yandibadde asingawo awo naye talifuna ssente. Abamugamba bali ku zero. Babeere bokka nno ne maama kwali. Maama yamugamba nti bw'obanga nze nkuzaala nkwagala wano. Nange namugamba nti yakuzaala akubuulire sukaali gw'ayagala, lugoye ayagala kiweereze ku mobile money. Eyo kati trap ya setaani gy'atadde ewammwe togigwamu. Maama ayogere kyayagala. Bwe kiba financial sene zimuweereze. Ono gwe bayita alina obusobozi obuweerezaayo emmotoka. Maama bw'aba akumiisinga ng'aludde buli kulaba weereza emmotoka gy'eno. Twakikalubiza. You can imagine ng'olinga Elizabeth. Oli mutuukirivu naye bingi by'otalina. Ate ffe abasumba tulina okwongera okutegeera Katonda okusinga abalala. Kubanga nze ndabidde ddala abantu abalina ssente zesikwatangako nga bajja mbalaba nga tebazirina. Kati nga bazirina. Omu ku bammemba nakati atudde wano. Musumbidde emyaka 11 ndowooza. Ye ndudde naye. Naye yajja nga gy'akola asula mu kifo kyennyini mwakolera. Enjiri n'emutomera. N'afuna eby'okukola. N'aligisteringa kampani mu njiri gye mbuulira. Okuddusa akatambi kano kanguwe. Yankyalira jjuuzi nga ndeeteddeyo kasente ak'okulya akabandaali bwe kati. N'asabuukulira ekisawo. Ne tujjamu ebyapa. N'atandika okubala. Emizigo gye gimu tamanyi oba baba bamusasudde oba baba tebamusasudde mu myaka 11 gye mmaze naye. Nze siina mizigo gy'abapangisa wadde omuzigo ogwo. Neyambalira nanga wano waliyo emizigo 18, wano waliyo emizigo 36, wano waliyo emizigo 24, wano waliyo emizigo bwe giti. Nangamba musomo tosobola kunfunira manager wa mizigo. Ejo ne tugiteeka wali. Ne tubala ebyapa byokka. Ebyapa. Sente akoze enkole temulinzi beneji. Ne tubala ebyapa.
juzi yatwala n'eddaala n'agula ennyumba e Bungereza. Kakati nze ne visa ye Bungereza yennyini sigirina. Kati njogera n'abaweereza abantu basobola okuba n'ebintu ne beeyongera ebirala nga gwe tobirina. Tekitegeeza nti Katonda takwagala era oba toli mutuukirivu. Apaana. Kitegeeza kimu kyokka nti ye yakuyita. Abantu bano babifuna kuva wuwe nga gwoba liidinga. Mukkirize agenda kukolako. Mukkirize agenda kukolako. Omwana wange wano mu church yagula ennyumba e Bungereza juzi, byonna byawedde. Kati bwayagala abeera mu Uganda, bwayagala abeera mu Bungereza nga Land Road. Yagenda okujjanga asula ku mulimu. Si kusula ku mulimu twali ennyumba y'omulimu. Nga bonobeera mu kasaluuni nga naye mwosula. Bakukozesa naye ate mwosula. Kati Elizabeth, abantu bonna abagattibwanga mu kanisa ya Zakaria ne Elizabeth nga bagenda ne bazaala abalongo. Elizabeth yekka yatazaala muka pastor. Bw'otoweerwa ofubutuka ku kituuti n'oyingira essabo. Mwababeera eyo tetulina njawulo. Osobola okuba nga obeera eyo nga toyosa. Omuntu najja wano ku speed emyezi 3, emyezi 6, emyezi 9, emyezi 12, emyezi 18. Agenda okweza emyaka 2 ng'obujulizi bwe yakawaako wano. Naawe kenyini nga twali yakubuuziza nti naye ofunye eki wano nga weebuuza wekka. Nti naye nfunye eki wano. Obujulizi bwatandika okuyitibwa obw'obulimba. Si lwakubanga bwonna bwa bulimba. Wali abalina obw'obulimba babupangira ddala. Naye obujulizi ekimu ku bibufuula ng'eby'obulimba ebibyokulwawo. Kiŋambire neiba nti obujulizi obumu ekibufuula obw'obulimba bufuuka ng'obw'obulimba. Ebibyokasita birwawo ng'ogamba naye nedda. Aba tujjeko oyo mukwano gwa pastor. Oyo awadde obujulizi oyo. Bakolagana ne pastor kyova olaba wano baba babawo obujulizi sibeerawo. Kubanga eri abawo obujulizi nga bwatunula ku pastor ayagala awane pastor. Oyo omusajja wa Katonda oyo sibeerawo. Tugenda kuddamu bayithawo okuweesa obujulizi. Kutandika ne Sunday gya obujulizi bugenda kuwebwa. Baliwo abagamba mbadde n'obujulizi ebbanga ddene. Mwena mwatoola dda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Akwongereko. Akwongereko. Sunday gya. Sunday school tumaze ogiteekateeka. Abasomesa bali mu orientation ne kaakati. Kyova olaba nga Susan Makula taliwo wano. Ali eri mu Sunday school. Nabagamba ku Sunday bwe tugenda kubategekera Sunday school. Ng'oddayo eka ng'olina ky'opakidde ekiva mu Katonda n'omwana nga apakidde ekiva mu Katonda. So Sunday school egenda kutambulira ku curriculum etegerekeka. So next Sunday abaana bagenda mu Sunday school kambaddiremu tetwagalayo baana bakka wansi wa myaka 3 eri sidde keya. Omwana g'owayo ng'owayo n'ekikopo ky'amata n'ennywantu situmwagalayo. Twagala omwana asobola okumanya bye tumugamba. Kye kitulwisizaawo tubadde n'ebintu bingi bye tubadde tulina okutereeza ebiruddeyo erudde eyo nga baabikola tebaabikola nga bwe biteekeddwa kukolebwa. Tubeebaza kati bali mu kuluŋŋamizibwa. Tetusobola kubeerayo na mwana ng'ayina ennywantu nga yagenze mu Sunday school. Sunday school siddekeya. Naye abaana bonna abo bali mu kwogera nammwawo abo bonna tubaagala emyaka 3 okudda waggulu. Tugenda bakategorizinga bulungi gwe tukwasa omwana wo osirike.
tubawe services abo okusinzira ku age ezenjawulo. Era Sunday school ejja kubanga omulimu ogwayo gwa kukwata baana abo abakuzeemu ebatuweereza eno. Kasita omwana aweza teen ng'avaayo aba takyali wa Sunday school. 13, 14 either azina ne bano azina ne bali oba atuulaawo. Abanaagaggawala tebalwawo tolaba okuba nti ffe twafuna obuzibu. Mwana myaka 17 ebirowoozo bye babigagga. Era mu kibuga mulimu abagagga ng'emmotoka ye yasooka gifunira ku myaka 16. Gw'oli mu 5 tonagifuna esooka. Tonyiiga. Ennaku ze ez'okka abaziweddeko. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazi. Abantu bakuwa obujulizi nga mu teen age balinamu ebikalu ate nga bakoze. Nolwekyo tugenda kuorganizinga Sunday school. Ono Sunday muleete abaana bammwe. Tujja bategekera bulungi nnyo. Be bana abanyumiza nti kati Sunday school ndala. Makula no si mmere. Nkikomezaawo. Atamumanyi ojja mumanya mpola mpola. Now, Sunday tugenda kuddamu okuweesa obujulizi, tugenda kukwata mu programu yaffe. Obujulizi bunaava ku ssaawa abo 2 paka 3. Munaba temubakeezezza nnyo. Obujulizi bwa 3 paka 4. Naye engeri gye baludde okuwa obujulizi nza batandike 2 kitundu ku luno. Batandike 2 kitundu paka 4. Engeri gye buliyo nga bungi tugenda kubusika nga buva eri ku 2 kitundu paka 4. Oluvannyuma tuli busalako nga bugenda bukendeera. Ng'abantu abasinga obungi babuwadde so sigandi nga bukendeera. Tebukendeera nga obujulizi mu linnya erya Yesu. Bweyongerenga. 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 Mukama namugamba abalekerawo okukola obujulizi ampita leero nga buggala nkya. Sisobola kubeera mu kkanisa etalina bujulizi. Naye Elizabeth yawulira obujulizi bw'abalala. Okutuuka le yagamba nti bannange kati nswala buswazi ndika ensonyine noweegumya bwegumya ne weekaza. Naye mu kwekaza mu kwegumya lemera mu Katonda. Obanga kakati abantu bakumazeeko emirembe gyo gijje mu Katonda. Zabbuli 3:7 onyirwakuna. Psalms 37 verse 4 it says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Olwo wootuukiranga ne pastor takyakusanyukira. Omanyi bw'oba omaze okunyiiga olwawo okulaba abakwagala omalawo sekendi 5 n'ogamba ne pastor takyanjagala n'otema. Buli gw'otulako bw'oti oba oyagala oba akuweeke ky'oba oyagala kukolere nawe oba tokimanyi naye mu dakiika 2 oba watondo wadde dda oyo naye kati eyampa rejection naye takyanjagala n'oyo naye tandiiko. So nga ate bw'oba oli bulungi nga byekola miracles nga zijja buli gw'otulako aba akwagala ate nga olwosinga n'okuba n'abatakwagala ng'oli bulungi bangi abateeka otunnyo okungulu nga balogo. Nze enjiri yabono y'amazima. Bw'oba obubi bonna kumbi babanga abakukyawa naye it's just an attitude. Bw'oba bulungi buli gw'otunulako mangu nnyo emimwa ne bagibagiganya okugira bwakiri agyeteerayo. Buli omu olowooza akwagala. Ngambira neiba akitegeere bulungi. Mugambe nkwagala naye kati kubanga tonnabakwatayo. Tonnabakukkiriza nti nkwagala. Mugambe nkwagala naye kuba tonnakikwata. Olowooza nti nange nakunyiigidde. Mugambe sinnabakunyiigira nze ndi ku byange birala naze kwetikula migugu. Mugambe naye bw'okwatayo buli akutunulira abaasimayiringa abalabe b'omuntu basinga kuba naye ng'akulaakulana. Abo boolaba batakusekera nga tolina ky'olina si balabe bo. Abalabe b'omuntu basinga kuba bangi ng'akulaakulana.
The more you succeed, the more you attract enemies. Chiwandike. Njagala bw'onootandika okwatayo obeere ng'okimanyi nti si buli aseka. Era abagagga bangi batuuka ku mikolo ne batalyawo kintu n'eki. Naye ng'ate buli omu amusekera ate kati Mukama yatuyambye. Bannaye buli kintu kijja n'oluusi n'ekirungi kyakyo. Kaakati tetukyakwata mu ngalo. Oli ne bw'ajja ng'azanjuluza atya wadde COVID bagambye yaweddewo. Bonna abakusekera ku mikolo oteekayo kakokola. Bayiye buyiya butwa bwa ku nkokola. Ate gwe alina omwoyo omutukuvu Mukama n'akulabulanga. Bwe bateeka obutwa ku nkokola kw'olwo oba oyagala ngalo. Bwe babuteeka mu ngalo kw'olwo oba oyagala kakokola. Mukama ajja kufunanga engeri gy'akuzannyisaamu awo. Omwoyo omutukuvu anaakulabulanga. Naye abantu batuuka bonna ne bayimirira. Omukulu atuuse naye nga abali awo kumpi balogobeerere. Bonna ne bayimirira naye nga tewali akwagala, naye nga tebalina kyakkola. Ennaku zo nga zituuse tebaba na kyakkola naye ogw'osigala ogenda mu maaso. Ennaku zo nga zituuse tebaba na kyakkola. Essaala yange wiiki eno gye mbasabira zibeere ennaku z'amaaso ga Mukama kubatunulira na kisa. Zibeere ennaku z'amaaso ga Katonda kubatunulira na kisa. Naawe otuuka akaseera weeweera obujulizi. Ogambe nti bw'atyo bwankoze Mukama. Mu nnaku ze yantunuliriramu okunziggyako ensonyi mu bantu. Abamu omulimu gwe balina okukolamu si munene nnyo, mutono. Ebikukwasa ensonyi mu bantu tolina bingi, tolinga ffe. Nkiddemu. Abamu emirimu gye bateeka bakolamu si mingi, mitono. Kati nga Elizabeth ebizibu bye tebyali bingi. Mukyala Pastor Zakariya yali tabuliddwa kyakulya. Amaka gaabwe baali bagalina. Yali yeetaaga mirakeegi. Kasita afuna olubuto bonna ababadde boogera nga basirika. Yokaana 7:21 nsomera awo ekiriwo kyenkwagaliza. Yokaana 7:21. Mukola bulungi n'ennaku zino buli muntu okuba ne Bayibuli ye n'ekitabo n'ekkalaamu. Ekyo kyensinga okwagala mu church. Obeeko ky'owandiika. N'abaana bamwe eri mu Sunday school tubategekedde bajja kujjanga ne notice. Osanze egamba etya? John 7:21. Nze yange gye nnyina mutwe egamba bweti. Yesu n'abagamba nti nakola omulimu gumu mwenna ne mwewuunya. Gye nnyina mutwe bwegamba. Eyogera mu Luzungu nti I performed one miracle and you all marveled. Nyina ne version endala mu Luzungu egamba nti I performed one miracle and you were all astonished. You don't need so many miracles. Only one. Omanyi nti ofuna omulimu ogutegeerekeka. Ebisigadde byonna ne bidduka emisinde. Ogenda okulaba nga ku mulimu ogutegeerekeka fees ozisobola, emmere ogisobola, engoye ozisobola, enviiri ozisobola, mukadde omuweerezayo kasukaali, biki. Mulimu ogu miracle emu. Eyali alinga yeetooloddwa ebizibu ebingi ennyo. Miracle emu. Ne bibula. Miracle. You need that one miracle that happens in your life. And all people marvel. Weetaagayo ekyamagero ekyo. Ate abantu bokasibe bajja okwewuunya. Naawe akirina ojja kwewuunya. Naawe akirina ojja kwewuunya. Katonda kukolera ekyamagero ekyo ekijja noweerabira erinnya lyo. Okimanye ekyo bakiyita nzaani. Nzaani Mukama gwakoze bw'ati. Nzaani Mukama gwakoledde bino. Nzaani Mukama gwagguliddewo enzigi zino.
Nzani mukama gwatuuziza n'abantu bano? Nzani? Bwe nnyimira ono ne mbatunulira nga muva kuli paka eno. Ne mbalaba nga muva eno paka kuli. Neerabira nti nze Aloziyaasi Bujingo. Kubanga nammwe mukimanyi buli omu simanyi gy'asula. Nammwe mukimanyi tewali gwe nali mperekeddeko ne tusukka geeti. Nammwe mukimanyi tetwagenda ffenna ku ssomero. Naye maanyi kyagabaleeta. Awo ne neebuuza nti nzaani? Naye nenfundikira nga ŋŋamba Katonda oyo atuleeta n'atukuŋŋaanya. Waliwo amaanyi agatukuŋŋaanya gagenda kukola ku bizibu byaffe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Waliwo amaanyi agatukuŋŋaanya. Gwe kyokola bw'ojjanga beera n'ekigendererwa. Tojja buzi kuweza muwendo gwatudde bweru wa tenti n'abali mu tenti. Not at all. Beeranga n'ekigendererwa. Waliwo olunaku lwe bujjanga saavisi yiyo. Zakariya yali akoze saavisi nnyingi nga z'abalala. Batwala obujulizi buli lunaku. Ku luno saavisi yakolebwa nga azze kuweereza mu balala. Naye nga Mukama agamba nange leero nzigiridde ggwe. Malayika n'amwesimba amaaso n'amugamba totya Zakariya. Ekyo kye kinjagaza okusabanga bulijjo ate obutayosa. Otuuka ekiseera nga Mukama tannakuwa naye ng'amannya gaagamanyi. Otuuka ekiseera nga Mukama tannakuwa naye nga kati oli mbadde kiŋŋambira akuliraanye nti otuuka ekiseera nga bakubuuza ofunyeyo biki mu saavisi ya leero naye nga kati wafuuka bbadde. Katonda nga kyaliwo wafuuka kyali wa Mukama era nga tokyasinza lwakuba nga onoogenda n'emmotoka. Osinza lwakuba kati mukwano gwo. Abantu babalaba nga bazina amazina mu nfuufu. Babalaba enkuba nga ebagwerako. Bwe tubeera mu nfuufu, bwe tubeera mu kasooto ne babuuza nti kiki ekyo? Mukwano, awali okwagala tuwabeerawo bya kafuufu. Awali okwagala tuwabeerawo bya bisooto. Olaba ne mu kukwana obukwanyi, kukwana bukwanyi. Kukwana tomanya nfuufu ng'okwana. Enfuufu ekumalamu laava ekumalamu entiisa. Mwe muli ku kibuga muli mu mataala. Ffe twabeeranga mu kyalo edda. Okwana emitala weeri. Wakati ngaliwo omugga n'ekibira. Naye nga bw'oba ogenda eri amaaso gabeera ku laava eri. Kati gw'okwana bw'amala okuyingira ewaabwe bw'oba oddeeka. Otegeera nti wooyita waliwo ekibira n'ekisaalu. Laavu ya kaakati nnyangu nnyo. Omuntu omuyita ku WhatsApp najja. Muyinza n'okweraba ne mukola video call. Afe nga bw'oba oyagala kubaako gw'olaba ogenda gy'ali. Tewali ssimu. Enkwana eyo naye yina byetuyigiriza ng'omuntu ajja n'ateekinga kava mu kitulatula ekiri awo nga ku kiyungu. N'agwawo kava gw'okimanyi nti waali ab'ewaka be batamanyi. Bw'ofuluma bw'oyingira n'akulaba ku kimumala ekyo. Kimumala ekkulaba ng'ova mu nnyumba ennene n'oyingira mu kiyungu n'oddayo. Kati mu nnyumba ne waliwo kabafubutukayo amaze okukolokota ebyennyanja. Ye tamanyi ddiiru. N'aleeta ebyennyanja byonna n'abikuyiira mu mutwe. Ate teweenyeenya bw'oba tofunye akufukira. Oteekinze kava oli mulaavu. Kakoddomiko ne kavaayo tekafuuka wala kafuuka awo nga woogudde kava wennyini. Ne kalyoka kakufukira n'oga nti kale naamu bw'atyo bw'ayagadde. Manya abawala basinga onje bayita badnaamu. Bata badnaamu naaka. Bata badnaaka naaki. Twalinanga n'obukodyo bw'okwana.
Tewetaaga kumanya linnya lya muwala ogezesa bugezesa n'okwatirayo naaki n'ayimirira n'omanya nti kati oyo nno ye naaki tojja kusiitaana nnyo namu naaka naye nga ebyo byokola olinga atalina kyofunamu naye nga mwogenda okujja Naalongo kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze ebiboozi bwe bityo antiswa byagala ampadde n'ekigalaati yalaba kati nga siri mu njiri ndi mu junction obudde sinaba namulaba naye afubye mulabe nankola ati ogwogo n'omutango ojja mu Naalongo naye otuuka ekiseera nga mu kukuŋŋaana kweri Katonda ky'omuyinamu akumanyi ky'oyinamu akumanyi Zakariya yagenda okulaba nga malayika amanye erinnya lye Zakariya yatya naye bwe yatya n'addamu amaanyi kubanga malayika yamanya erinnya lye n'amugamba Zakariya totya okusaba kwammwe kuyiseemu ogenda kuzaala omwana gw'osaba bulijjo lwakuba nti abalemera ku Mukama oluusi mumanyi okubivaamu n'ogamba Mukama nze sijja kuva mu bulokole naye ekyo kisigaze ekimukolere ki kati Zakariya n'agamba malayika Gabulyeri nti omanyi nze nakadde wadda naye mukyala wange naye mukadde kebera Luka 18 Luka 18 nze nakadde wadda naye mukyala wange mukadde omaze oddulaba bwe lutobe luwoogera waliwo enjawulo wakati w'okufa n'okukaddiwa eyafa takyabanja era siina njiri gye mbulira mufu naye buli akyali omulamu simanyi myaka gy'olina naye olinze bye wasaba abawanawo mwenna mu covid mugenda kufuna bye mwasaba zikubire waggulu mu linnya lya Yesu oba oliko awanawo eyafa okuba ngalo abawanawo mwenna mukube kyenjagalira bamalayika tibalinga bantu abaana b'abantu baba mutuma akuleetera ekintu neweenyonyongoza ng'akiryawo yes iwaffe Masaka bagamba nti omulwadde atalya yageza abalamu omulwadde atalya yageza abajjanjabi bakuleetera naye nga nabo babyagala bakusiikira ejjino nga asiina akamakakaawa naga tibakulemerako nnyo oli agamba kakaawa okay ogenda olaba nga ejja litandise kyayi gwabadde akuleetedde n'akubuuza kati gamata ogowulira ogaagala nkuga nti akamakanka sorry amata nago n'ageewa okukakananga mugenda okujja okulaba omujjanjabi ng'omujjanjabi agezi afuluma eddwaliro ng'abigulabo biguzi ne mugamba kiki ekyatuuka ku mujjanjabi kumbe gwajjanjaba talya kati bamalayika ebintu byetwagala tebibakolera Katonda bw'atuma malayika aleeta ekyamagero kyo oba okyakyagala oba tokyakyagala kitwale oba okyakyagala oba tokyakyagala kitwale malayika talina kwegomba na kumu okw'ebintu abaana b'abantu bye tukozesa lwe lutalo lw'olabaawo mu Luka essuula 18 Zakariya aluleeta enjiri omanyi njibulira mu lulimi lwaffe n'emu lusigadde Zakariya n'aluleeta malayika n'amugamba nze tojja kundeetera John nze ndeese John n'amugamba ziba omumwa togenda kutawanya mukazi wo
otandika okudda ku mukazi w'omugambe wamma tuyinza okuzaala fe abakaddiye. Malayika n'amugamba omwana gwe mwasaba nze sirina kye mwagaza, nze siri taata w'abaana, nze ndi malayika. Malayika bw'akuleetera ennyumba yo oba okyajagala oba tokyajagala ojja gitwala kubanga ye tasula mu kalina. Malayika yeesulira mu ggulu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Malayika wa Mukama tagenda kutwala bibyo otalinga baana b'abantu. Zakariya ng'aziba mumwa, amaanyi gonna agandyogedde okulemesa nga gafa. Ng'addayo ewa Zakariya ewa Elizabeth ewa Zabeeti. Ng'addayo ewa Zabeeti bulijjo yeeyita omukadde yagenda okutuuka eka ng'ateganya mukazi w'abandi. Ate nno ng'aludde. Yali aludde. Baali baludde nnyo nga bombi beeyita bakadde. Waliwo omutuukira kati nga mubeera bubeezi mwenna. Era kiba kibi nnyo okubeera omukazi nga toyagala afuneyo omusajja gwe munaakaddiwa naye. Oyagala omusajja gonyumya naye akaboozi ate gye bujja emboozi. Mwebase. Naye ze ne bwe munaaba mwebase nze nja kusigala nga mbuulira. Kiŋŋambire neibawo kale munye. Kiŋŋambire akuliraanye nti tobeeranga omukazi atayagalayo omusajja mu nsi muno. Kubanga oyagala omusajja gwe munyumya naye akaboozi kati. Ate mu bukulu munyumye emboozi. Ge mazima. Ate teweerimba mbu oli mukadde. Sebata yayimba oluyimba edda. Tabawooza mukadde wa muno tanyega. Nga mpoza bamuzanyisa babuze. Olaba n'abakaddiyo kamala. Babeera n'omuntu wa digida. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Zikubira waggulu zinoge. Waliwo eyambuze n'ennyimba oziyiga ddi. Kati olwo lwa myaka gyo. Ennyimba edda twawulirizanga oluyimba ne lugwako eddakiika 17. Size zino mba mwakatandika nga luweddeko. Kyekyo mukwano toddirira. Nze ndi mwereere siraba kyotya. Ofunangayo omukadde gwe munaakaddiwa naye. Owulidde. Era kati ngenda kutandika ogatta embaga nga ntandikira ku zabano z'abantisu bano. Sisaaganamu. Bakaddiye. Zakariya n'addayo eka. Akyayogera. Ageza bugeza. Byayagala kati akola ngalo. Zabeeti n'abitegeera. Nkoleramu nga Zakariya nga zeeyeka ng'omumwa gwazibye. Naye ng'ate bamutisse Yokaana, bamutisse omwana. Mwebala okusaba n'okusiiba. Sibo kitambula kitya. Abagamba n'ekisibo kitambula bulungi kubira Mukama engalo eza waggulu. Zikubire waggulu zinoge. Okumanya abamu muyina olugambo oli avudde eri lumuleese eno anyumiza ow'eno mu maaso. Zakariya bwe yakola ng'agamba Elizabeth nti kiri bubi. Wayitawo emyezi mitono olubuto olutabangamu kantu konna ne lutandika ng'omukazi mukadde. Luka 2:4 Bayibuli egamba n'aba olubuto n'agamba kino naakinnyonnyola ntya. Eky'obutaba na mwana tekinnyonnyolekeka. Naye n'ekyofuna olubuto ng'oli mukadde n'ekyo tekinnyonnyolekeka. Ne yeekweka.
ne bwe weekweka omala n'ovaayo. Katonda bw'aba akuwadde ssente ne bwe weesiiga evvu balimanya. Omwavu ne bw'anaaba ekicupa kya butto era bamutegeera. Kiŋŋambire nemba. Ŋŋambire nemba nti Katonda bw'aba akuwadde ssente ne bwe weesiiga evvu bakumanya nti oli mufere bufere, olina ssente toyagala gaba. Ate omwavu ne bw'anaaba butto ne bwe weesiiga eddebe lya butto bagani banne ani amuyiiridde butto, kubanga ogwo si munyiriro ogwa ssente. Ŋŋambira nemba nti Katonda agenda kukola ekitabangawo. Ennaku zembi azizingeko. Ogenda okwekanga nga kyakoze tolina bw'okinyonnyola. Naye ne bw'onooba tolina bw'okinyonnyola, amaaso ge be gaba gakusaasidde. Gaba gakusaasidde. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu obanga okiwulidde. Katonda bw'asaasira asaasira. Bw'asaasira asaasira. Ojja kulaba akawunti yo ng'eringa olubuto lwa Elizabeth. Ogenda kulaba bizinesi yo ng'eringa olubuto lwa Elizabeth. Ogenda kulaba obulamu bwo nga tonna kyonnyonnyola naye nga weekiri. Elizabeth ne yeekweka. Luka 2:4 ne yeekweka. Naye ne gye yeekweka naga nti bannange bw'ati bwankoze Mukama. Mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu. N'atera okumaliriza enjiri ya leero. Ennaku bwe zibanga si zizo toyogereranga bannannyinizo. Kiwandiike. Ennaku bwe zitabanga zizo toyogereranga bannyinizo. Deka kwesigira nsigo mbi. Deka kwongezaayo byamagero byo. Abamu Mukama yandibadde yabakolera dda naye mwogera bubi. Buli afunye owoza tekimusaana. Obeerawo okuyiiyayiiya kasooto koonoosiiga ku kyamagero ky'omulala. Mulembe gwa kwogera n'emimwa. Mulembe gwa kwogera n'amasimu, social media. Tobulwa kyoteekayo osobole okulabika ng'oyonoona. Mulembe gw'abantu ba bintu bifudde. Ebifudde biweebwa akalango. Ebiramu tebabyogerako. Kaakati waliwo ennaku ezizo n'ezitali zizo. Naye tewaliwo olunaku lwereere. Buli lunaku luliko nnyinirwo. Kiwandiike. Waliwo ennaku ezizo ne wabaawo ennaku ng'ezo zo si zizo. Naye tewali lunaku lwereere. Buli lunaku likaawo obujulizi. Lw'osudde ssente onakuwala ne wabayo azironze ate nga badde azeetaaga nnyo. Wabayo azironze tomalanga agagenda ng'oyasama Katonda tali nayo. Katonda taliyo. Obanga Katonda gyali lwaki nze nkoze bwe nti. Wabayo agenda agaga nti naye Mukama oli mulamu. Mukama wooli nze ne nnonda ssente zino. N'agenda ng'atenda Katonda ekkubo lyonna takubbye. Sigamba nti yazitutenga wooli. Yazitute toliiwo n'olwekyo Mukama yazimuwadde. Kati gwe no gy'osigadde bw'ogamba nti Mukama taliyo kubanga osudde. Sooka weebaze Mukama kubanga olina ne z'osuula. Wangi. Sooka weebaze Mukama kubanga olina ne z'osuula. Atalina ataasuula. Nga bw'olina n'osuula. Olina azifuna naye n'amanya nti waliyo Katonda. Sanyukira Mukama akwongere endala. Ewaffe Masaka bagamba nti amazzi gakulukutira
gye gaali gakulukutidde wakwatako ku ssente kati ezijja zigenda kusinga ziri. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ezijja kaakati zigenda kusinga ziri. Weeyigirize mu mutima gw'okusanyukiranga abantu abali mu biro byabwe. Weeyigirize. Ekyokubanga tolina kyakwambala kigenda ku mbaga togiyita mbi. Embaga zantama nga talina kyakwambala. Kyakwambala nange naligeze. Kyakwambala nange naligeze. Embaga zantama nga talina lugoye. Kati togandiza kutama, sanyuka. Sanyukira abalabika nti balina we balaga. Basebo ne bannyabo ennaku zonna tusobola kubeera zaffe. Nyamba onkeberera abantu abo bonna abali awo. Babuuze ojja kulaba nga birthday zaffe tezifaanana. Singa twazaalibwa lunaku lumu ani yandireze munne. Eyo kanveeyo. Ffenna bwe tuba twakoze embaga ani agenda ku ya munne. Embaga eyagala neekolebwako abantu babiri omwami n'omukyala ne bafuna bestman ne metro ne abatawasiza era abatafumbiddwa. Ne bafunayo emperekeza embaga zaabwe tezinnaba. Ne bagenda ne bakima paka n'obwana ne bakima paka ne ku bwana obuto page boy ne flower gaalo. Ffenna tetusobola kuzimba lunaku lumu ani anaatuzimbira. Olinayo olunaku neesanyukira abo abali mu nnaku zaabwe. Beera n'omutima omulungi. Tofuna kasajja ku mutima. Kiwandiike mu terminology ennaku zino. Beera n'omutima omulungi, tofuna kasajja ku mutima. Abantu bafuna akasajja mu kkanisa y'abalokole ne beetwala ne ku nsozi n'agenda eyo ku lusozi ng'ekimututteyo si kusaba byayagala kusazaamu byabali mu nnaku zaabwe. Mbuulisa nimba ni kituufu ekyo. Omuntu n'agamba nti akutte akasawo ke agenda kumala ennaku 4 ku lusozi paka ng'embaga efudde. Bwefa bawasegwe kuba kwerimba. Kyovola bababeere agenda okulira nga mwakyadde. Bifaananyi bimusangayo gune omulembe mulungi agenda ne smartphone. Abaali eyo nga byasabira bigenda bugenzi mu maaso. Abakyali yamenya kutula simulisa fire. Ne bamuweereza ekifaananyi nga mwayanjudde. Wira Mukama engalo ez'amaanyi. Abakyali eyo fire. Ne bamuweereza ekifaananyi nga muli Dubai. Muli mu kweyagala. Mpola mpola. Mulembe muzibu. Gwewe kwate Katonda. Nyweza Mukama akusembeze ku nnaku zo. Waliwo olunaku lwo kyekyaleeta Kristo okuwa lunaku lwo. Ennaku zonna siisiso naye Mukama bw'akutandika tewali amugaana. Isaaya 14:27 ndwagala nnyo. Nja kululaalaasa akutuuka nga buli muntu aluyize. Isaaya 14:27. Kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa. Ani alikijjulula? Era obanga omukono gwe gugoloddwa, ani alikizaayo? Ani aliguzaayo? Mukama ow'eggye yateesa. Mwenna ngenda kuba anointing nenjagala kwa anointing ng'ojjudde okukkiriza, ng'ojjudde essuubi, ng'ojjudde okwekkiririzaamu, ng'ojjudde okumanya ekigambo kya Katonda. Abantu babali emmotoka zituuka butuusi. Waakiri basanze tugenda mu mafuta. Naye njagala okitegeere nti Mukama bw'aba ateesezza tewali asobola kukijjulula. Gwe wennyini existence yo kanso ya Katonda. Okubeerawo okwo gwe magezi ga Mukama.
gwe toli made in Germany, toli made in Japan. Ngambira ya abantu bana nyambe yenjiri tujanguyeko eveewo. Nyamba mugambe toli made in Britain, toli wa UK. Mugambe tebakukolera Hong Kong. Toli ngoye ze Thailand. Ngambira neba toli made in America. Toli nga mukebe gwa buto guliko USA. Gwe oli made by God. Made in heaven. Kubira mukame ngale z'amaanyi oba oli made in heaven. Zikubire waggulu zinoge. Kati mube yatonda alina okuteesa. Mube yatonda alina okuteesa. Isaya 14:27. Kubanga mukama wejje yateesa. Wano woli mukama yateesa. Abo bonna abagamba nti bagenda kuzza mu kyalo balimba. Katonda tateesa na balogo. Abo bonna abagamba it will end in tears balimba. Katonda asangula maziga takabya maziga. Kubira mukama engalo ez'amaanyi obo bitegedde. Isaya 14:27. Kubanga mukama wejje yateesa. Ani alikijjulula? Yetuuma erinnya ategerekeke. Ffe tuli kuteesa kwa mukama. Ene kanisa kiteeso kya Katonda. Soloti media kiteeso kya Katonda. Ettaka lye tuliko si bugagga bwaffe bugagga bwa mukama. Emikutu gye twogererako si bugagga bwaffe bugagga bwa mukama. Ky'oba olaba tujjegendereza. Tetunoonya bugagga bwansi, tetulina buli kirango. Tetuyoolayoola ssente. Tugaggawale batubalire mu media zesinga obugagga. Nedda. Media eno yateekebwawo olwa bwakabaka bwa Katonda. Era mmwe mugiyimirizaawo abasaba abakkiriza. Noga nfunyemu bandi awongozi. Kugambye ennaku zo singa Katonda nyamba n'owulira ekyo nze mba nkoze olwaleero. Ennaku zo embi zingibwako zigenda. Oyingidde ennaku Katonda mwakutunulirira n'amaaso ag'ekisa akuggyeko ensonyi mu bantu eyo. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Mukama agenda kujjako ensonyi. Abamu oluusi omanyi n'okwosaamu okusaba. Ng'ogamba owange siraba lugoye lulala nono akalusabiramu emirundi 10. Jangu ne benyina abeera 10. Ffe tebakulimanga nti wano twetegereza ngoye zo. Jangu tosobola kumanya lunaku ki Mukama lw'anakkolera. Jangu nyiikira okusiigibwako amafuta tosobola kumanya lunaku ki lweganaawera. Zakariya yagenda mu saavisi ngalo zageze bya bulijjo. Malayika n'amwekata maaso bwekapa. N'amugamba nze Gabrieli. I'm called Angel Gabriel. I stand before the throne of God. Fear not, Zechariah. You know, the prayers that you made with your wife are answered. You're going to have a son. And his name will be called John. He will be great. So no wine, no chitamiza. Akonjagala mukama akinge okimanye nti bw'oba oyagala omwoyo omutukuvu viira ddala ku bintu ebitamiiza. Nze mbuulira enjiri abalokole n'abatali balokole. Katonda ayagala kwogera nawe ne tanoonya batamiivu. Nga naawe bw'oli muzadde gwe yazaalidda kati. Oba olina abaana bakulu, oba bakyali mu second oba batonnyo, toyagala kusanga mwana wo ng'atamidde. Oba njaga, oba sisha, oba njaye, olaba osanga busanzi ng'agaya mayirunyi n'oga nti Katonda wange onkubye omuggo. Ng'omwana afuluma obuntu obwa guliini mu mbiriizi eno. Ng'ate naye yeewana nti ensiba giryako makoola. Omwana agaya amayirungi. Ettama ne lizimba liti. Tebamanyi kubigamba bazadde baabwe babyogera nze ndi muntu ali social. Ngwa buli wantu wona ne mpulira ebiriwo. Abaana aba bagaya amakoola nga bagajja mu paper bag. Bagamba nti bali ku nsi. Bagiryako makoola.
ensi bagiryako makoola noga nti nfudde Bikira Maria nyamba omwana ono kati nga bw'otaagala kusanga mwana wo ng'ajjuzza amayirungi mu matama oba anywedde omwenge naye Katonda alina by'ayagala okukola naawe. Omwoyo wa Mukama ayagala kudiiringa n'abantu bali soba. So ono omuvubuka aliko ebiragiro. Tuddeyo mu Luka essuula 14 olisanyuka eyo nayo njiri onakuwalidde ebbanga ddene naye ojja kusanyuka. Era bakawa kkoma ne kabeera kokka olisanyuka wangi nze olisanyuka era olijaguza ojja kujaguza I can assure you kaliko kkoma olijaguza. Era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwa mirakoyo newankubadde nga n'abateesi we bali. Dawudi agamba nti anteeketeekedde emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Even up to today we are celebrating the miracles of David. It doesn't matter who the haters are. Abalabe tebakumaliranga budde. Mukama alina baategese abanasanyuka naawe. Luka 15 kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. Mirako yeriba nkulu mu maaso ga Mukama so togikozesa nga bitali mu magezi. So talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza era alijjula Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Twebaza Mukama nti naffe abatajjulira Mwoyo Omutukuvu okuva mu mbuto z'abamaama baffe twali mu mbuto z'abamaama nga banywa omwenge ne tuzaalibwa ne tugunywa n'atusaasira n'agutujjako n'alongoosa munda n'atujjuza Omwoyo Omutukuvu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Ye sala yange nti omusajja ali mu njiri eno, omuwala ali mu njiri eno, omukazi ali mu njiri eno, omuvubuka ali mu njiri eno, nga wakyali ekitamiiza ekikuwalula. Olwaleero amaanyi gave mu ggulu mu linnya lya Yesu gakikube ekife. Omwoyo wa Mukama y'aba abeera mu bulamu bwo. Obeera ennyumba ya Mwoyo Omutukuvu. Era Katonda akunfuulira omuntu omukulu. Omukulu as in a great person. Obeere a person that matters. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ogenda ku matalinga ennaku zo bwe zituuka Mukama okusaasira. You matter. Nsaba Katonda mpeera abaami ekisa ky'okumatalinga. Nsaba Katonda mpeera abakyala ekisa ky'okumatalinga. Kubanga kiruma nnyo okubanga bafumbirigana n'omuntu nga bwe mwawukana ku makya muddamu ne mulabagana nga ate mwembi mulina essimu. Kiŋŋambire neighbor. Zikiruma nnyo omuntu eyakeera ku makya n'ofumbirigana ne munno bwe mwawukana ku makya muddamu ne mweraba bwerabi liiso ku liiso ekiro nga mukomyewo ng'ate mwembi mulina amasimu. Kitegeeza temukyamatalinga. Amatalinga buli kaseera omukubira ne bweba malinga eri mu kkubo era buli kaseera okyekinga. Halo mutuuseewa tukuloosinze busembatya. Okay. Halo mutuuseewa tuyise Tirinyi. Okay. Halo mutuuseewa tunaatera okutuuka e Lugazi. Amiina. Mutuuseewa tuli mu nkono mu jjaamu. Okay. Mutuuseewa nakawa ku URA. Emaali ogikyekinga n'otokyekinga ku mukazi wo. Enjiri ya wano yeetoolola bwetyo. Bane bw'oba watudde n'ow'omubuuze nti airtime gw'oteeka ku simu yo akubira baani? Bw'oba timwaliranenganye tambula omunoonye. Sooka omunoonye watudde. Sooka omunoonye. Sooka omunoonye watudde. Sooka omukunye. Gwe tojjukira lulinga mukyekwana nga you matter. Buli kaseera aka message. Hi, how you doing? Hi, hey, hey.
Yes. You need to have to receive the anointing of being a person that matters. Oteekwa okumatalinga to the extent nti bw'aba ali mu kisenge ng'oli mu ddiiro era aweerezayoko ka message. Oli okay? Temuteekako ya time. Alaga waba akola ki? Bw'aba ali mu kisenge ng'oli mu ddiiro omuweereza ka message, are you fine? Oyina koyagala nkuwe? Ejjangu eno mu kisenge. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Mbuliza nemba nti abaagala na bajjawo obudde obuyoma ne batafuna budde bwa kwekwana. Mulina okwekwana paka Yesu lwalira buli kaseera okwana munno. Wangi? Nategedde nti nja kulya sente za ntisu leero. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ziteeke mu kooti, ziteeke wano mu kooti. Nategedde nti nja kulya sente za ntisu. Nyina we ntuukira mu area ye ne nvaayo. Temulowoozanga nti mwekwana ne biggwa gwe mukyala Ssemakula. Temulowoozanga nti mwekwana ne biggwa. Mukwano olwaleero naye akitegeere. Owulidde. Kati guno gw'abasiise gwo gwakatandika. Bwe mukyekwana. Naye n'abeekwanakwana edda mweddemu. Abeera mu ndiiro nga gw'oli mu kisenge. Ogenderera bugendereza omulekawo ne baba yagala kugobera muga nti sooka osigaleawo. Ng'asigalawo ng'omuweerezayo ka WhatsApp. Hi honey. Sooka weebuuza n'oga Katonda. Hi honey. Tava wano kati. Do you need anything? Bane mujja kunsaasira. Munnange. Tubaddewa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubira waggulu zinoge. Bayibuli yagambye nti aliba mukulu. Omukulu, a great person, a person that matters, deserves your care. Kiwandiike. A person that matters in your life deserves your care. Temuganya muliro okuzikira. Obanga oli akyamatalinga. Mufeeko. Oluusi ogaana omufaako. Ne bamufaako ate n'onyiiga. Ekiba kyankalanyanga amasimu g'abannammwe gavuze. Gwe tokuba waliyo abakuba. Are we together? Are we together? Gw'otosindikira ka message n'alakasira. Akasimu ne kalakasira. Waliyo abakasindika ka message. Waliyo abaagala okukuba. Kali ky'oba okola akasimu kakkuse. Musindikire message if she matters. Musindikire message if he still matters. Naye omuntu ayinza n'okwanayo omulala n'amulekera n'essimu. Amukakase nti mwereere naye ng'ate ayina omuntu. Naye kubanga gw'alina tafaayo. Essimu agikulekera. Amanyi teri ajja kukuba. N'obeera nayo. N'akomonaga hano essimu yange nagiresse wano. N'ogamba wagiresse wano. Nga tewali kyabaddewo. Sindikanga message ku ssimu paka ng'omwami wo tasobola gyerabira wantu. Bannaye mbeegalidde kano mukantere ku TikTok. Sindikanga message ku ssimu yo paka nga mukazi wo tasobola kugyerabira wantu. Tasobola kutuula na muntu mulala yenna kubanga buli kaseera essimu evuga. Are you okay? Are you fine? Nkuweereze pizza oba mobile money. Ate awo gamba nti awo. Olira obuloboozi bulinga ng'obwa gita. Ludawa. Abantu mbawonye stress if they really matter in your lives.
obanga bafaayo obanga bansonga nga bamugaso gye muli nkyalawo muweereze ka message mubuuze oli oti oli kiri kityawo nkuweerezeyo ka mobile money osooka ogezese attitude ye sooka omuweereze 10,000 ayombe mugani nategedde ojja kuyomba omuweereze 10,000 bwe bakuweerezanga 10,000 manya lwakugezesa 2,000 5,000 zonna ziba za kigezo okuweereza mobile money nga wa mutwalo ba 2,000 kuba kugezesa kasita weeyanza nga nkuweereza 2 nga nyongerako 0 kubira mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde muyiga okweyanza mugyewo okubeera ruudu bakuweereza 2,000 n'obuuza how much is this gw'olabye mmeka embaata zino ku sente nnene temubuuza figa ku sente ntono n'ozaaka message how much is this nga ntotaddeko nakuteekako hane kati obuuza bubuuza obuuza how much is this oba obuuza ani bakuweereza 2,000 nga bakugezesa weeyanze mugambe wadde tonda banfukamidde awali okaweereze mobile money omutuufu tuli ffenna kale akonka mazzi Yokaana kubanga ali bamukulu talinywa ku mwenge weegendereze nnyo ebyamagero biyinza okujja ng'otamidde ngamba gwagwagala nyina mikwano gyange ne muno mwebali nga bakyanywako yes webali wano wajja nakuba akamana nga musumba Yesu mwagala n'omwenge ngwagala wangi Yesu mwagala naye mwana sabira omwenge gunte ebimu tebyetaaga saala byetaaga kulaga migaso anaabeera ow'amakulu takomba ku mwenge takomba ku kitamiiza bayibuli ewadde instructions ng'akyalina mu lubuto ajja kujjula omwoyo n'olwekyo temukolanga ensobi mwe abazadde ne musembezaawo omwenge kati kitegeeza nammwe abazadde ababeera n'abaana n'omuteeramu akagiraasi mutendeka abaana omwenge nze baaguntendeka butendesi nagenda okutegeera bwe nti nga basika oluseke mu ndeku ne balukwatako waggulu eno ne bawunzika ku lulimi basika bw'osika oluseke nga luli mu ndeku n'oteekako olulimi n'onyweza n'osikamu oluseke olwo mu ndeku n'okwata eno wansi waalwo gwe n'ojjako olulimi lwo ne luta bw'owunzika oluseke olwo mu kamwa k'omwana luba lujjudde omwenge ffe baatutendeka butendesi omwenge mukama gye tusaasira sigwogeranga nguvumanga atagunywangako baagututendeka ne tulyoka tugutandika bubi nnyo oba nandibadde kuki kuba akafaananyi nga ntamidde musajja omulungi bw'ati n'atamiira kubira Yesu engalo ez'amaanyi ndowooza mbayambye nnyo ku njala leero temugiwulidde bw'otamira ng'oli mubi tebayomba nnyo ogenda olaba omuwala ng'anywedde omwenge buli omu ng'ayombera eki bulungi bwokka laba omuwala omulungi n'atamiira nomuza nti ababi bo bagunywe maama kati ogenda n'osanga omusajja ng'obutama bwengedde buli kimu kikyuse n'otunuulira n'olaba bwe yandibadde nga tanywedde n'ogalaba omusajja omulungi yenna ali mwenge abakazi tebalwawo kunakuwalira musajja mulungi atamidde bamunakuwalira aba omusajja omulungi atamidde edda ennyo waliwo omusajja yakwata omukazi ewaffe eyo yakwata omukadde wa myaka nga 8 dayimoni bwe zityo bwe zaakula naye ng'ate musajja w'amaanyi ne nkuwulirira abakazi b'okukyalo singa yazze n'okwata omukazi omukadde bw'atyo nga balaba wastage of resources
bottom line ennaku embi zigenda kuggwawo mu linnya lya Yesu. Ennaku z'embi zigende, ennaku z'okunyoomebwa zigende, ennaku z'okujeregebwa zigende. Weewe ekitiibwa naawe. Kamalirize n'obugambo buno buwandiike buli 7 ndi busomesa olulala. Sande wadde nasomesaako other people's money naye kati kankuwa ebirala by'oweetaaga. Nja kujja mbisomese. Faith. Tosabanga sala nga tolina kukkiriza. Have faith and a total trust in God. Beera n'okukkiriza mu Katonda, beera n'obwesige mu Katonda. Mwesige nnyo. Mwesige osinge ne pasitawo. Number 2. Esooka mugimaze. Have faith in yourself. Gain your esteem. Self-esteem. Wekkiririzeemu era weerabewo. Self-esteem nkiyise kwerabawo. Wekkiririzeemu era weerabewo. Tikiina kyekigasa okukkiriza Katonda ng'ate gwe weezalawa. Faith in God, then faith in you. Number 3, commit yourself and take action. Commit yourself and take action. Beera ne commitment mu bulamu bwo. Baako ekintu kyeweewaayo okukola ate kikole. Baako ekintu kyeweewaayo okukola ate kikole. Number 4, consistency and focus. Beera munyiikivu ate tovanga ku mulamwa. Obuwanguzi bujingo bw'alina bwekwesaawo mu point number 4. I am consistent and I am focused. Onzijjako ng'otala n'ogweri. Nze gye ndaga ndabayo. Waliwo eyatandika mu bulamu bwange saagala mujjako maaso. I am consistent and focused. Nasuze mu night prayer nakoze obudde obumala. Wendi mu Sunday service siza buyisa kungulu si wewa buweyi. No. Nkuwadde service ejjudde ku Sunday. Monday ngenda kuwa service ejjudde. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday twina night prayer. Expect me there with full commitment. Commit yourself and remain focused. That's point number 4. Bintu bingi ebijja nga bizze kukuwugula, bizze kukukyamya, bizze kujja kumulamwa. Number 5, discipline and principles. Discipline and principles. Mirako ejja ennaku y'Omukama n'agizingako. Eyagala discipline, eyagala principles. Discipline kitegeeza empisa, principles kitegeeza amateeka ge weeteerawo. Kati nga wano ffe tukimanyi nti bw'onoonya omwenge tojja kubeera wa mugaso. Gavumenti tegenda kuweera mwenge. Era mu bintu ebirinnya omwenge teguliiko. Olyoke otegere nga tegugasa. Ebintu birinnye, sabbuuni alinnye, omunyo gulinnye, sukaali alinnye, buli kimu kirinnye. Omwenge guli constant. Tamiro siriwale. Beera ne principle. Setting a standard. Principles. Standard principles. Omuntu akimanyi nti okuva ku ssaawa 4 ku Sunday tankubira simu. Paka. Yeah. Discipline and principles. Bikola empisa zo. Tolinda bantu ku discipline nga we disciplining. Obirene principles. Beera n'amateeka agafuga obulamu bwo. Ffe ne bw'ojjawo constitution y'eggwanga tetuza misango. Mmwe mwenna abali wano bendabako.
Sirowooza nti mwaganya okuza emisango kubanga Uganda ina constitution. Not at all. You are self-principled. Waliwo yatuula mu bulamu bwammwe n'abawo ekyokukola. Anoonya emisango taginoonya waffe eno. Ne bw'ogutusibako ogukuddira. Number 6. Think big all the time. Katonda kyagamba ekyo nti nakola omulimu gumu ne mwewuunya ne muwuniikirira. Yokaana 7:21. Omulimu ogwo ogumu ogwewuunyisa ensi ne gugiwuniikiriza guba munene. Katonda tasobola kuddira muntu alowooza katono n'amuwa ekinene. Think big. Never call God a big God when you are a small thinker. Chiwandiike. Never call God a big God when you are a small thinker. Actually, I'm just polite. Nandibadde nkuyita shallow thinker. Shallow-minded persons are not allowed in church. Abantu abalina obwongo obulinga obw'enswa. Olowooza Katonda omunene, the creator of heaven and earth. Lowooza binene. Si nsonga ogenda kukola ng'otandikira ku kitono. Naye obanga onookyusa ensi ekkirize nti waliwo Katonda. Wadde osomba mazzi ku kyalo lowooza ebinene. Wadde oyoza ngoye ku kyalo lowooza ebinene. Wadde ogolola ngoye z'abandi lowooza ebinene. Wadde weetika migugu lowooza ebinene. Wadde otunda mandaawo lowooza ebinene. Oli mutembeeyi tekitegeeza nti obwongo bwo bufunze obuteeke ku street. Think big all the time. Think big. That was number 6. Number 7. Be faithful. Humane. Humbleness. Faithfulness. Humane. Humbleness. Obwesigwa. Obuntu bulamu. N'obwetowaze. Obwesigwa. Obuntu bulamu. N'obwetowaze. Beera maako obuntu. Humane. Beera maako obuntu. Beera naako obuntu. Afrika eno ya designingibwa ku musingi gwa buntu. Waliwo kati kampeni etambula mu nsi yonna eya ubuntu. Ubuntu. In South Africa babuyita ubuntu. Ekigambo kijja kitambula mu Zimbabwe, Malawi wa ne kituuka mu Rwanda ne bagiyita ubuntu. Ne kijja mu Uganda ne kifuuka ubuntu. Obuntu bulamu. Humane. Beera muntu mulamu. Ekyogeza abantu kuba naabwe ebitaliiyo. Ekitambuse ebigambo ku social media ebitaliiyo. Ekikozesa bannaabwe ebintu ebibi ne babaloga ne babatemula ne babawa obutwa kubulwa buntu bulamu. Obuntu bukumanyisa nti tuli bantu twatondebwa Katonda, wano tuli bagenyi, tugenda kuddayo, tweyise bulungi mu bannaffe. Biweddeyo. Yimirira ku bigere bye tusabe. Yimusa emikono egyo waggulu. Mugambe Mukama nti nkwegayiridde. Olimba tonayogera. Mugambe Mukama nti nkwegayiridde. Mugambe Yahwe nti nkwegayiridde. Ozingeko ennaku zange embi. Ozizinge ng'omukeeka. Ozisule mu bunyo obuwanvu. Mu bunyo obuwanvu obutakoma. Ennaku zange 19 ez'okusaba n'okusiiba zibala ebibala ebirungi. Nkwegayiridde taata, nange bukye ku makya njogere nga Elizabeth nti bw'atyo bwankoze Mukama mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu. Nange ntambule nga ngaziwa, nange ntambule nga nvimba, kubanga nnyina Yesu atanneerabira. Yimusa emikono mu buli ebyoyagala kukolereko. Yogera byoyagala kukolereko okusinziira mu saavisi, okusinziira ku nnyiririza owulidde,
okusinziira ku kigambo ky'owulidde saba mukama abeeko byakola mu bulamu bwo. Saba mukama abeeko byakola mu bulamu bwo. Kimu kyokka ky'oba otegeera togenda kuva mu nsi ng'olabye version ya bizibu byokka. Togenda kuva mu nsi ng'olabye ennaku yokka. Togenda kuva mu nsi ng'olabye emitawaana gyokka. Togenda kuva mu nsi ng'olabye amabanja gokka. Kitange gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo. Ndabye abantu nga bajja ku Kanani n'obagaggawaza. N'olwaleero Mukama ngenda bassaako amafuta naye kati nga bayimusiza emikono banteekereko ekisa ky'okugaggawala. Bampeera amafuta ag'okugaggawala. Ndabye Mukama wange ng'omuntu ng'ajja memba soomu naye oyo omu kubanga akyali muto n'emyaka gye mulabidde nendaba nga akoze bukozi n'amaanyi ge ng'owadde omukisa emirimu gy'emikono gye ng'alaga ebyapa biri mu 10 azimbye amayumba ayina eyiye ayina ez'abapangisa ab'ekika balema okugumiikiriza bamuyita mulogo naye ye yamanyi nti musabi omuwadde ennyumba eyiye e Bungereza. Mukama wange taata abantu we bayimiridde wano waliwo amafuta. Abantu service gye balimu Mukama erimu amafuta. Kwegayiridde wabeere watoola amafuta ataago. Wabeere watoola amafuta Mukama. Njagalayo abasajja n'abakazi bangi abayingira mu bujulizi ekika ekyo n'okusikkawo. Njagalayo abasajja n'abakazi bangi boogatta ku bujulizi obunene obwenkanidde awo. Abantu beeyongerenga okujja nga bajulira taata. Bajulire abapangisa omuwendo gw'emizigo gye batajjukira na kujjukira. Babeere n'emizigo gy'abapangisa nga nagyo tebagijjukira obungi bwagyo. Abaabonaabona obwenkanidde awo, abaatambuza ebigere obwenkanidde awo, obampeere Mukama taata ku ssanyu. Ogambye nti tulisanyuka. Ogambye nti tulijaguza. Ogambye nti waliwo bangi abalitujagulizaako. Ogambye nti waliwo bangi abalitusanyukirako. Kwegayiridde Katonda abeera omulamu. Abantu bano bonna abali ku Soloti FM, abali ku Soloti TV, abali ku Soloti Media emitala w'amayanja, betusaba nabo bankolere bulungi. Gw'oli mwesigwa Mukama tolemererwa. Bwe njogera ekigambo kinyweza soogerangako kigambo nga kiri ku lwange, naye ekigambo kyonna kibeera ku lwo Mukama, kubanga ne bano bonna bali wano ku lwo taata. Abasajja n'abakazi abaludde nga bastrugglinga kati struggle yaabwe giteekeko omukono gwo balabe nga bakwatayo taata. Kwegayiridde omwezi guno ogwa April mu linnya lya Mukama waffe Yesu tutegese Good Friday. Tutegese Mukama olukuŋŋaana olunene olwenkanidde awo. Abantu bangi nga bagamba nange kwolwo lwe ndifuna akakisa ne ngenda ku Canaan Land ninye ku ttaka ery'eggimu abantu kwe bagaggawalira. Mukama abo bonna bateese okujja obakulembere bulungi obatuuse ku Kanani nga tuweze ennaku 19 ez'ekisiibo ate nga ziribeera nga ennaku z'omwezi zo ziri 15 April. Tulisiiba wano tulikeera ku makya. Tulizibizaawo obudde ate ne tubukeesezaawo. Naye Mukama abantu tebaddangayo nga bwe bazze. Ne bano abali mu saaviisi eno ebigere byabwe Mukama biddeyo nga obikyusiza. Basumulule okuva ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere. Bakola obulungi obutali butono. Bawulidde obujulizi bwa Elizabeth ne bawulira obujulizi bw'abalala bangi nnyo. Naye Mukama buli omu ayagalayo obujulizi bwe. Obujulizi bwe bwe bunaasobola okukyusa abaamulaba. Obujulizi bwe bwe bunaasobola okukyusa ab'ekika. Obujulizi bwe bwe bunaasobola okukyusa abantu. Yimusa emikono osabeyo obujulizi bwo. Akusisinkane Mukama naawe akuweereze malayika. Akusisinkane akuwa amaanyi newankubadde ng'oli mukadde olabe ng'ebintu bibaawo. Akusisinkane akuwa amaanyi omuvubuka omuto naawe omuwala omuto, omukyala naawe omwami, omusuubuzi naawe professional. Katonda akuwa amaanyi. Bayibuli emwogerako mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essula 8 olw'ekumi n'omusanvu n'olw'ekumi n'omunaana
nti Mukama yagaba amaanyi n'obuyinza okugaggawala. Nsaba akumpeera amaanyi ago n'obuyinza obwo okugaggawala. Mukama akumpeera amaanyi ago n'obuyinza obwo okugaggawala. Ekisiibo kyo tukiwaayo eri Katonda, okusaba kwo tukuwaayo eri Katonda, okwegayirira kwo tukuwaayo eri Katonda. Katonda nga bw'ali omulamu akukole bulungi mu linnya lya Yesu. Nsaba buli omu atuule ku bigere bye. Nkiwulidde ekyokutuula, tuula mu ntebe yo okwate ku bigere byo. Tuula mu ntebe yo okwate ku bigere byo. Ebigere ebyo ebyakuleese Katonda abiwa omukisa. Bayibuli egamba nti nga birungi ebigere byabwe abaleeta amawulire amalungi. Nolwekyo ebigere biri considered nnyo mu maaso ga Katonda. Nsaba ebigere byo Katonda abyambaza amaanyi, Katonda abiwa omukisa, ng'otambula gy'ogenda wabeerenga we watuufu, ng'otambula gy'ogenda Katonda akuweereyo obuwanguzi, oba otambudde n'olinnya n'ennyonyi n'ogenda mu mawanga olabireyo omukisa. Ebigere byo in fact Mukama bwe yaŋŋambye okulangirirako omukisa. Ebigere byo mbirangirirako omukisa. Ebigere byo mbirangirirako omukisa. Bitambulenga olugendo lw'ensonga, birambule poloti we birinnye. Bayibuli egamba nti ekigere ekyo we kinaalinnyanga Katonda n'akuwangawo. Joshua essuula 1 olunyiriri olwokusatu. Ebigere Mukama ambyo bisabira. Yagamba Joshua mu Joshua essuula 1 olunyiriri lwakusatu, tuwe munaalinnyanga ekigere mbawaddewo. Katonda bw'akutwala okulambula poloti akuweewo. Katonda bw'akutwala mu kitongole akuweeyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi Katonda akuwa amawanga. Nsaba Sara nga ndi inspired ne muganda wange yagula ennyumba e Bungereza juzi. Nsaba Katonda oyo atugamba mu Zabbuli essuula 2 olunyiriri olw'omunaana ntusaba amawanga ajja gatuwa. Tumusabe ensi okubeera amatwale gaffe. Nsaba Katonda nga bw'ali omulamu, Mukama nyongere ku muwendo gw'abo abali obulungi. Ayongere ku muwendo mu kuyita mu kusaba kuno. Ebigere gye mulaga biraba omukisa. Ne mu mawanga gye mulinnye ennyonyi muguleyo amayumba mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kale tuula bulungi ozikubire Mukama eza waggulu. Zikubire waggulu ezize. Mugambe n'essaala yange. Yimusa emikono egyo waggulu. Ayagala okulokoka addamu ebigambo bino naawe yalokoka edda nyweza bulokozi. Gamba nti ayi Yesu ekigambo kyo nkiwulidde. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Endagaano zonna ez'edda ze bankolera, ze neekozesa, ze mbadde nkoze, ebirowoozo ebibi bye mbadde nsitudde, n'ebyo byonna bye mbadde ngenda okukola, mbikutuddewo, mbisazizaamu. Neekutulako endagaano za Adamu ne Eva, neekutulako endagaano z'ebukojja ez'omu kika kyaffe ezajja nga zipaaluuka, ze nasanga mu relationship, ze nasanga amayumba ge nasulamu, masanganzira gye nayitira, n'ebyo bye mbadde nasanze byonna mbikutudde ku bulamu bwange. Nyambala omusaayi gwa Yesu ogw'amaanyi, era nkola endagaano empya ne Mukama wange Yesu ey'obulokozi era ey'olubeerera, nga njatula nti ndokose, nga n'olw'endagaano yange ne Yesu mu nsi ngenda kubeera bulungi, ate ne mu ggulu nfuna obulamu obutaggwaawo. Kwegayiridde Mukama mpa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, neetaasaako byonna ebadde binnondoola nga nkowoola erinnya lyo, nga mwe mulina ettamiro ndyekutulako mu linnya lya Yesu. Nyambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okuva leero ennaku zonna. Omwoyo Omutukuvu, take the control, take the wheel, be in charge of my life and my thoughts. Omwoyo Omutukuvu y'aba afuga. Gamba nti ayi Yesu sangula amannya gange mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Gajje mu kulemererwa, gajje mu bwavu, gajje mu buyinike, mu maziga, kunakuwala, gateeke mu kitabo kyo eky'obujulizi, eky'obuwangaazi, eky'okusanyuka era eky'obugagga. Gajje mu kufa nga ndi muto, gateeke mu kuwangaala. Amannya gange Mukama gayingire mu kitabo ky'abawangaala mu linnya lya Yesu. Pangaale nga Ibulayimu, ebiro byange bye bino, nange ngaba emirimo,
ndaba abantu nga bakulira mu kampuni nga bawasanga bazaalanga n'abaana bwe bakula nga Ibulayimu yalaba Damasiko Erieza mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Nkisabye ate Mukama ndi serious. Naawe okimanyi nti ndi serious kubanga okebera mutima mu linnya lya Yesu. Ndi mulokole. Amiina. 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 Zikubire waggulu mulokole. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo. Katonda nga bwali omulamu akuwe wiiki ejjudde omukisa n'obuwanguzi. Mukama nga bwali omulungi Sunday ejja bijja kuba bipya, ojja kuddawo ng'oli mupya. Sunday school etegekeddwa bulungi. Abaana abateeka ogenda mu Sunday school bava ku myaka 3 kudda waggulu. Then to enjoying a service naffe ey'abakulu. Katonda abeera omulamu nannyini ssaaga n'amafuta nga kuwadde mu linnya lya Yesu gapakiremu amaanyi. Bano baliwo leero ate bannaku zonna wa mirembe na mirembe. Naye Mukama nangira nti n'abo bonna abagenda okweyiwa mu lankyawa mu wiiki ey'okutikkulwako emigugu bonna nga mbaanoyintinga taata baleme kutwala kirala wabula omukisa. Era bano bonna bali wano nga tugatta ku balankyawa wiiki ewedde tugatta amafuta gonna Mukama bagayoole. Era nga tulangira nti maaso gaffe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday eriko ne night prayer ey'amaanyi tulyoke tuve mu eyo nga tugenda mu Good Friday. Nangirya Mukama tewali agenda kusigala kyekimu. Gana amafuta nga kuwadde gapakiremu amaanyi Mukama era gakozesa ebinene buli gwe gatuuka ku mutwe ebizibu ebikomaawo mu linnya lya Yesu. Ago ge basitudde nga waddeyo amafuta gamwe nga wadde eri Katonda abalolo n'abali ku mikutu. Mpadde ensawo zammwe nsabira amasimu gammwe Mukama agakose ne bw'oba weebase ozuukuka Mukama ayinako ekyamagero kyakoze. Nangira obujulizi mu linnya lya Mukama Yesu ku nsawo zammwe, ku waleti zammwe, vision book zammwe, ebirooto byammwe Mukama abituukirize abakola obulungi obutali butono mu linnya lya Mukama Yesu. Katonda yeerage era yeegulumiza abawe financial blessings, spiritual blessings, physical blessings, emotional blessings mu linnya lya Mukama Yesu. Nangiridde ekisa kya Katonda, Katonda abakole bulungi. Kitange waŋŋamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naffe Mukama oyo, awakane n'abawakana naffe Katonda affe, akwate engabo n'akagabo, abawangule bonna mu linnya lya Mukama Yesu. Nkulangiriddeko omukisa gwa Mukama ogw'ebuvanjuba, ogw'ebugwanjuba, ogw'omambuka ne Maserengeta, ogw'omasekati, ogwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukisa ogwa Mukama oguli mu ngero 22 ogugaggabaza ogutalina buyinike ali mu Uganda n'awali mu mawanga agatwetolodde n'ebweru ddala mu mawanga agewala. Katonda akuwa omukisa mu nnyumba yo. Abalina omwana omulwadde omwana oyo awonere ddala. Abalina omuzadde omulwadde muzadde awonere ddala. Abalina omukyalo omulwadde oba omwami omulwadde Mukama amuwonyeze ddala. Wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Feeling y'okuzuukira etandikirewo. Buli nnyumba ebeeremu amafuta agazuukiza, agazza obulamu, agakyusa byonna. Gwe bataddeko omusaayi gukole mu linnya lya Mukama Yesu. Nangidde omukisa gwa Mukama ogugaggawaza obulamu nga bugagga ne kashi nga waali. Kitwale! Kitange waŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda mwene akunfuulire akalango, akukole bulungi naawe ennuma tuweewuunye. Omulimu ogumu gwayogeddeko mu kitabo kya Yokaana 7:20 nti nakola omulimu ogumu mwenna ne muwuniikirira ne mwewuunya. Nsaba omulimu ogwo Mukama agukolemu, ebisigadde byonna kitiibwa kibeere kya Katonda mu linnya lya Mukama Yesu. Katonda akufuula billboard ye, akufuula akalango akateegaanika. Bakalabeko eruddeyo bakkirize Katonda. Oluyimba olujja aluteeke mu kamwako. Kitwale ekyo! I call that a service. God bless you and bless you so much.